SB4 Media yefe Tuggussa Enssonga. Okusookera ddala ngenda kwebaza neyanza nnyo SB4 okubeera nga wasobodde okusitukiramu nzaani kuba nabadde sikisuubira. Banti mu luyi omusajja yankuba oluyi lwo sirirwerabira ne mu bulamu bwange oluyi. Kuba omusajja ali wa poliisi nga manya ajja kujja ngo bayangamba ajja kunzita wanansa. Kubanga SB4 so akudda Uganda mama wange mulwadde. Baganda bange nze abadde kati covid saawa eno obajja ali Uganda naye luli nze mbadde nga balabirira mama nze nina omulabirira nze nina omupeezaawo kati simanyi eyakwata ssente n'azeewola mu kibiina wekigenda kira ku makya mugambe nti kuba nze najjako amasimu nga mpiridde okuga nti abakazi baagala musiba. You mine, if no mine, go out. Katusubire nti kino kyotulaga wano tekigenda kukyuka nga maze okutuuka. Nze muzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga tukomyewo n'ekitundu kyaffe kino ekyokubiri ekya mwana muwala SHAKIRAH KYEYUNE. Katambi kano katambudde era bangi mwakalabye bangi mwakomentinze batupiddeko ku kusimu abaana batusuubiza wala mu bantu abasitukiddemu twafunyemu ajati n'asitukiramu nagezaako okunkubira nakubira ne ku nnyondo ne tukwatagana era y'ensonga enkulu olunaku lwa leero lwaki tuli wano. Nnyondo webale kale sawa jyole ku SB4 naffe sooka otubuuzeeko era banaye mwena bali ku SB4 Media mbalamusizzaako era banaye kanneebaze mwena bawuliriza omulanga gw'omwana ne muvaayo banaye nsaba Mukama Katonda ajja okuba ng'akola ki ng'abasasula mwebale nnyo mwebalire ddala yenze Nnyondo Rosette owa Nnyondo Media. Okay, aje ati tusanze okulaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Webale kusitukira nojja otuyambirako muganda waffe. Nawe webale kusitukira mutweyanza nnyo SB4. Webale nnyo tufaako ng'abantu bakyeyo nawe n'ositukiramu omulala agaana. Akatambiko wakalabye kakusanzewa? Akatambi kansanze waka. Naye ekyasinze okuntiisa nti ge madaala ago kuba sobola kukola ki nange sobola galinnya nekinkuba walanya ne ŋŋamba kamunoneyo ate simbere naye abamu akubuyambi basiŋŋane nga ndi naye waka. Ngobera side wa? Nze ndi ku Mulakabat Brazilian building Deira. Okay. SHAKIRAH Wanje sooka otubuuzeeko owulira otya oli otya? amanya gange nze SHAKIRAH KYEYUNE. Okusookera ddala ngenda kwebaza neyanza nnyo SB4 okubeera nga wasobodde okusitukiramu nzaani kuba nabadde sikisuubira neneyanza n'omuwala gwe bayita Nnyondo Media bambi ye yantuusiza ku SB4 kulwa obulamu bwe mbadde mpitamu obutali bwangu naye ndi musanyufu nnyo okubeera nga omukazi ono azze okunnyamba era essanyu sobola diraga bantu naye nga mpulira ndi musanyufu nnyo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala SB4 Katonda akuwa omukisa Nnyondo Media Katonda akwongera omukisa ogutaliko buyinike bangi. Okay, abantu bangi bakomentinze mulimu n'omukulu yabadde ava UK fighting nda cause yafunye ennamba
ndafunye namba kati njibaweera ye tugenda bawe namba yo omuntu yenna yayetaza okuyambako ajja kubeera nga kutuukira direct kubanza babadde babambuuza ebintu byono nange naze kukyala simanyi bulungi oyedde yambuuza nti yayetaza okumusindikira yakasente akikola atya so nga answer nina kujja tewanyondo twamufunidde namba kubasobola okumufunira direct era badde nanga boogera nange ebiseera ebisinga SB4 njagala nnyo omwana neyogera n'omuntu abeera akoze eki era ebiseera ebisinga ne bwebagamba Rosette twagala okukwako oyo omwana se naye tugenda kola tutya era namakinze sure nti nfuna ebintu ye kenyinyini ebigwamu ti asobola okuba nga afuna esente ezo mu buntu bulamu nga oli tamubuzaabuziza ne fune namba eyo gye namuwadde ne boogera naye as in direct ne baba nga basobola okutegeera nti boogera naye era mbagamba babeere nga bakwatagana naye bogerezeganye nakiki kuba nga babuuza kiki kye yeetaaga kandi nange mba njagala ne tumanyi okuva mu ye kennyini that's why nkwata enamba nenkola ki nenforwardinga nembawa anything siri mu accepting anything to come to me obanga sente obanga ki ate nga bw'obitegeera munnaye era buli kimu nkisindika wamwana era bona abandi abo abazze mwebale nnyo mwebalire ddala era mukimanyi nti mbadde mbawo enamba omwana kati ne mugera naye direct wabula tuli basanyufu tujja kubanga enamba ku screen gye tugenda tuteekako ye ya Shakira ajja tavuddeyo n'agamba olunaku lwaleero era wano tuli tumunonye baaga ye ndowooza mulaba ajja tiyagiweese ekitanda bulangiti mu faliso yabyekwatidde kubeera nga ate ajja ti amutwala so naye ajja tujja kubanga tusigala tumufollowinga katusibe nti bafa omulimu gwaffe tufollowinga omuntu oyo tujja kusanga tumufollowinga tumanye ddala wagyagenze ande ekyala tuzzaako ki kuba ali mu overstay tugenza ojje balaabalamu ngeri mutwalo gwa ddiramu gwadde mutwalo gumukitundu gwa ddiramu mpozi kaakati mukama mulungi nti omwana ono omukyala avuddeyo agenda okuba nga ate amuwuddamya oba nga amusuza naye waliwo era omwami ali UK eyagambye Rosette funa bed space omwana oyo musasulire okuva mu mwezi guno mpaka ogwa June kati mbadde nsaba taata negonjebwa akagerikeri nti omwana afunye Awokusula kati era akasente akabeera nga kamuweereza ne tukwasaganya ku kintu kya visa n'addako ate ku byogera kuba nekyo anafunyewoko essuubi by the way SB4 it is very important okulaga abantu nga banene eri empewo nti woolaga abantu omuntu amanyi omuntu embeera gy'alimu navayo n'akola kinayamba wabeera asobodde kubanga ne tukaka oli kimukwatako obukwasi ate n'ekirala tuyambibwa okumanya omuntu ekizibu kyalimu agenda kukivaamu atya kubanga mbadde sikimanyi nti waliwo kampani kubanga omwana waliwo omwana yaŋŋambye nyina wanene namba ye nampereza details na buli kimu omwana yali mu overstay myaka jejo myaka 2 naye nambulya kampani eyo nanga Rosette si byakiyaye soko ogende okole investigation izo zennyini zendi mu Uganda asobola kubba mwana oyo nanga naye nali mu myaka 2 eja overstay n'essaawa za 15 za diramu kubanga amazi ja mu overstay n'enzira kubikola ki kubyogera 15 that is obukadde butano yes obukadde butano ne bamujja mu overstay namana akola ki so byonna bino mwana ebimpadde wano kale kino kimpe subira ne kinsanyusa nti omuntu ayinza okuba nga taze kuyamba na sente naye ate nayamba n'amagezi n'akulaga we by the way buli we tujja ku kamera tubalaga abantu nga bande kitakisa tuba tuli mu kusaba sente bane muntu we sente muyambe nedda amagezi gakyasinza okubeera nga gakola ki gayamba so kati oyo mwana we yavuddeyo n'ayogera kubanga ekimbadde sikimanyi ko nti kikola ki kisoboka naye SB4 ino wavayo nayete sente nkumuliitu naye nga tumanyi wootandikira zina n'okulemerera kati so kyetusaba ilo tulaba nonyerezaako wagweno gwonsingayo kampani eno yagimpadde yesebo naye yes bayinza okutusalirako naye ze tusaddeko zitugenda okwayo zeziruwa aja titoyanziza nti ye agenda mubudamya naye aja naye kumubudamya tetulina kweswayo gwa naggamba kuba alina okulya omwana alina okwambala omuntu okuva nga tunoonya akasente ak'okuva mu overstay so gwaba ne wenna yabadde yeetaaga okuwaayo ku Shakira obuyambi still osobola okumuwa obuyambi naye netumuyambako wabula naye kennyini netumuyambako okubeera nga ava mu overstay nadda ku byogera watuba tutegeeza okudda ku byogera kubeera nga alina visa emukkiriza okubeera mu nsi eno mwali abasobola n'okufuna n'omulimu naye okulya nga tewali amugambako naba nga tagenda kusumbwa muntu yennako eno embeera gy'alimu si yagyeteekamu nti yajagala
naye bwekyagwa nga story bagirabye bwekito bwekyate nga kisobola okugwa ku muntu omulala. Some people are complaining when agamba lwaki watambula n'ogenda ewaka. You know sometimes SB4 abantu abamu omuntu oba nga si gwali mu mbeera nga tumanyi bwe kizitowa oyinza obutamanya n'ovaayo n'oyogera negatively n'oyogera kyobera oyagadde kubanga gw'oli mu mbeera eyiyo. Ate nekiraba bannanga abantu beera mu mbeera tunyigiriza ne tusirika sometimes omuntu waavirayo naga bannanga aleero kanzije ku kamera bannanga abeera awaddeyo omutima nga kisusse gwe wenna ali yatulaba gwosobola okuvayo mu maaso ga kamera n'ogyo n'ogamba kino kiri era woviirayo n'oyogera kitegeeza oba oyina obuzito obukususseeko. Si buli muntu SB4 nga wano wooli osobola okumanya kyangu gwe nga gwe wooli n'ogamba naye kakati nafunye ebizibu kangende mu kamera nkola abantu ize so omuntu yenna waavayo naga bannange so some people bagamba no ababeera bagala just kwagazi ssente bw'oba nga tosobodde kuyamba mwana togamba kubanga bino ebintu weebiri wano eno n'obanga ogenze n'oga nti kangende ku union nze it was one day era omukyalo ono omulaba omukyalo nayina omwana gwe nafuna ku union this lady ono omukyala yanyambira omwana oyo sawe n'omwana ali mukola ki ali mukola era abadde musanyufu yangambye Rosette so story njira bino omwana ngenda kola ki ngenda kumunona so omukyalo ono banaye mwebaza ebyensuso nze kati mwetira mama Dubai. Okay, mama Dubai nange nkikuwadde nenga toyanze nnyo mama Dubai so twagala tumukwase mu butongole omutwale nyondo abesikere tugabanga twogera n'ennyondo tutobanga tukondakitinga so mama Dubai befunga tonamutwala obaka gye basobola okugamba omuntu ali eyo banaye abalabi ba SB4 mwebale kufollowinga sire bulungi ni mulwadde naye mwebale kulaba mwebale kufaayo mwebale kwagala SB4 mwebale kwagala Nyondo Media naye tusaba Katonda kuwa omukisa wenaaba wa omukisa. Omwana ono waliwo ogamba nti tugenda oluusi avudde mu university nga yeetaaga okudda ewaka olaba SB4 abaana abamu tekisaana kubakaka kinaasinzira ekiri mu mutima gwe asobola obeerawo ng'akooye ng'ayagala kudda Kampala n'abeerawo ng'ayagala funa visa addemu akole kinaasinzira ekinaavaamu ye then ffe tulabe kyetuzzaako naye nga mwebale nnyo abakozeho kyemukoze mwenna nsaba Allah abawe mu bulungi bwereere. SB4 tweyanze sebo tweyanzege naawe oba ofunye omulimu abaana bamu tebaagala kukola naye kati ajja obwati ngono bwazze natukogenda okolera nabyo mulema so oba owulira nga toyagala okiwulira mu mutima oli waddemba okwogera nti njagala kudda waka otulaba nga odde Kampala yagambiddewo nti ye tayagala kudda Kampala kuba ebiziwate ebiri e Kampala oba bisingako ebyeno awo aba ayagala okukola kirungi era jjabba bulungi inshallah twebaza buli omu asitukidde mu n'ayamba omwana ono banaye musubscribing SB4 tufune okuyambibwa Nyondo Media tubebaza nnyo mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, assalamu alaikum. Tweyanziza nnyo Ajati. Shakira. Wange. Kati yonafuuse maama. Nafuuse maama wange. Embeera zo ndabikira omukyalo w'empisa. Katusuubire nti kino kyotulaga wano tekigenda kukyuka nga maze okutuuka. Oyinza oba kyotulaga wano nga kikomeeri waggulu gy'osula nti wonootuuka ate eri otomuboggolera nti jako esi nze njagala kwebaka jako music nze njagala kwebaka abakitegeera mukwano ndabikira okuba mukyalo w'empisa tutuswaza kati onafuuse maama yafuuse taata ku ddungu kuno ffe weetuli nti tukuba mulanga naye nze nange nowompunzika wano nyinza okuba nga olwabiri siruwezaamu naye nga nkuba omulanga abantu ngano basobola okujja so tutudisappointinga genda oyiye naawe gwali eyo ng'olina kyolina esimu ndoze bakozesa mobile money eno ne mobile money bagikozesa esimu tugenda kuteekako essimu yo ogera kuba n'amanya genaleeta kyonna kyonna kyolina oba 10 oba 2 oba 5 oba omutwalo osobola okumutirako n'abeera ng'ayiiya ate obulamu gamba n'ekyokwambala oli asobola okuvayo n'agamba akazije nkutwalako mu ka shopping kufunira y'obugoye akazije kuguliyo ekyokulya nye nkwasaganyizeko oyo omukyala kubanga wabeera alingana oba oli Dubai oba osobola okugerezeganya ne bakwa location n'ogendawo kubanga abantu abamu baba bagane bamulabako oba oluusi oli awo era waliwo n'abagala kujja bakole ki bamulabeko omwana mujja kujja mukole ki mumulabe SB4 labona omwana nga bwafaanana
omulanga bwafaanana n'embeera ze naye eri abantu abatalina kisa SB4 someone came to yangambye direct yaze na inboxinga nanga Rosette Salaiko omwana ninganga amumanyi naye omwana oyo is it true really so kambawule waneno Dubai enensi bannanga olaba obonaabonera mu nsi eyamwe gye bakuzaaliramu omwana bw'abanga avuddeyo n'ayogera kyabera ayogedde si gwe olina okumwokanya kubanga tumanyi bulamu bwe tusirikira ebintu bingi SB4 naku lusobola okukeera ku makya nenkera nga sinamu waddira munemu mu nsawo naye nga ate nyina okola ki nyina okulya sigendagenda nga neeragira buli kimbagambe ze gomula sinamu waddira mu nsawo sina kyengenda kola ki kyengenda kola tusirikira ebintu byaffe kati oli wabeera nga avuddeyo neyeewaayo n'agamba waayi kankabire ku mulanga abeera akoze eki ayimirwa naye omwana onaawe ng'obadde omulabye kuba kati SB4 olaba omwana oyo nengamba kankole ki kankugambe tubeereko ne kitukola ki kitukolawo naye abantu abamu ate mulimu oluusi nga ba agent tebagala boogerako bwe bamubogeddeko ne bagala baveeyo boogere negative Salima bya bampadde keseze ze kati zinyanganga 3 naye nkyazinoonyerezaako bulungi naye katusabe embeera ejja kutereera oli omukyala musiraamu omukyala musiraamu Allah tumwerabira nze ndi mulokole bwenfunanga ebizibu nti nsaba ate sinda na bizibu kusaba so weekwase Allah ajja kubeera nga ate yamanyi ekiddako enembeera yonna gy'oyiseemu lujja kubeera lugero lwogenda okunyumiza abantu ng'omaze okutuukayo ng'omuntu ajja nga akukabira nga nange nayitako mu mbeera bwetu ng'ate akuwakanya Dubai ebiseera ebisinga abaana abasinga bayiseko mu mbeera ey'okunyigirizibwa nnyingi naye naawe tokyevuma inshallah Allah ajja kuteramu baraka ajja kubaterera inshallah fenna tubasooka kubonaabona naye waliwo abantu so nabe TikTok nenengerako omuwala eyakomenti nze omuwala mumanyi biki naye ekituufu tulina family zaffe tulina ba friends oyinza okundaba mu mwaka ogwagwa nga kuguno mbonaabona so ekyo temukiteerako nnyo maaso kuba abantu bangi babonaabona tulina abaana bangi si yonna yekka nti oba ono bangi ba agent babasuula nojja n'omusandusa amuyita n'obeera naye okitegeera naye nga kyonna kyekiri kijjaku olwokuna waliwo omukyala ayagala okukukyayirako akulabeko tobanga tukontakitinga era Jose nkutumiddeko nnyo sister wange ono omukwano gwo waali kuba twesetinze jagenda omulabeko yeyamya ajja kujja kukyayireko tweyanziza SB4 Media Tuggussa Enssonga ajja tweyanziza kama akuddizeewo ate era kugaziiza ensawo yo kuba munnanga abantu abalina emitima bwe nga mmwe tebasangika tweyanziza nnyo Nyondo Media era genda ku YouTube ononye Nyondo Media osubscribinge tweyanziza SB4 Media Tuggussa Enssonga subscribe likinga ate era sharinga bera bulungi wera SB4 Media, Tuggussa Enssonga.